And he sent Peter and John and said, "Go and prepare for us a Passover that we may eat." And they came and said unto him, "Wherewithal that we prepare a Passover?" And he said unto them, "Behold, when you are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entered in. And he shall say unto the man of the house, The master says unto thee, Where is the best chamber where we shall eat the Passover with thy disciples? And he shall show you a large upper room furnished, and there make ready." Bw'oba wakutegeera enkola ya Yesu, njagala wejjemu program ezisonga omuntu. Omanyi abamu mulina enkola, the way I do things, the way I think, the way I went to school, the way my family is, ebyali Yesu birala nnyo. Yesu akolera wali kukkiriza. Kubanga teyateesa nabo. Nabagamba tamanyi programu naye tulina we tugenda okuliira. Yabagamba nti kye mbagamba kye muba mukola. Mugende mujja kusanga eyeetisse ensuuka ey'amazzi, mumubuuze, mumugoberere, bwe mutuuka awo waali babalage ruumu esinga obulungi. Omuwa gwe njagala okusabira Katonda akumpera omukisa. Nakulinganga ruumu Katonda ky'ayogerako nti esinga obulungi. Kirimu sitaani ki Katonda baakuwa omukisa nga gwe gusinga obulungi. Kyogero kati ekyo kyetooloola leero mu linnya lya Yesu. Ali kwekyo era mu siizoni y'emu alina baalagira n'abagamba bandeetere endogoyi nga tetuulangako muntu yenna. Omanyi waliwo wootuuka olinaga nti watuuse buza takyasubula akuze kusoma Edward Emilio oba olinaga nti kusoma Edward akuze mu myaka kuba mutula Edward era olabira nti amusingako obukulu ate kazinsingako okusoma ali obukulu. Kati omulabe najja naga nti alawo otuuse ebiveeko tebikyasoboka. Ono Katonda ng'asazeewo omukolera ayita ne ku b'amalala. Pawuliriza omuntu yenna akugamba nti it is too late. Jessica, don't listen to anything. Jessica, stand up. And she got because you are attacked, so it's too late. No. Have you ever found me there looking hopeless? Sera musiki mubera. Bera musiki mubera. No yende muzimunyo kuja kumulamu. Petani mwakola. Jessica, the Lord is going to make you happy. The Lord is going to take you higher. The Lord is going to increase you more. The Lord is going to touch you from enemies. Come here, but God puts you in one way to fall before you. Sorry, 7 different ways. Do you even understand the kind of anointing that has been released upon this church today? Yesu n'agamba kulunongera kutambulira omunokoyi etatulangako omuntu oyo injiniya mulamba. Kuno ngenda kutuula ku ndogoyi bawa opase bawa muleke. Raise your hands. Some of you have been distracted when you are about to go to another level.
ekyebaita kanisa ey'abapentekote. As a senior pastor of this church, tojjanga wano nalowooza ya ddiini. Eno kanisa ya mwoyo. Olw'okulaba ebyomwoyo nga bikolera. Yesu teyaleeta ddiini, yaleeta bulokozi. Waliwo omuntu muli anda ataaka y'amaanyi. Ndaba abantu nga musanvu Katonda bakyalira kakyempita ekyo kyetegeeza ekyo. Ngamba bayimbi bawano, don't come here as an entertainer. Oba oyagala okuyimba worship team nga entertainer okola manya nti veemu oleka abasinza Katonda nga kibava ku mutima basinze. Waliwo abantu musanvu oli anda attack naye anointing ya Mukama mundeetera oyo sitoleeta wano. The power of the Holy Ghost is taking you to another level. Emikono kiwoneka ogeetebwa omwoyo omutukuvu olwaleero nkwetaaga. Okimanyi nti neetisenza amafuta. Okimanyi neetiisa amafuta. Ngenda kusanga emitwalo n'emitwalo gy'abantu mu kusende yiganga nga banjaayaanira nga nkuyitako oli wano osumagira gomanyi amafuta gentambula nago kati mbiri guno gwolaba era saagala kugejja kusuka wano gwambadde amafuta bakuliiza eri naye wakiba mpitiddako ku private toleroho kubabo power. Yogera ekigambo power. Yogera n'amaanyi ekigambo power. Lwaki ampitiddako ku private mpitiddemu buyitisi. Yesu alina mwe yayitira. Bayibuli egamba nti n'asanga nga waliwo omuzibe w'amaaso. As Jesus was passing by, there was a man that was born blind. Obwangu bw'ekika ky'omwe mubadde mukwesonga nnyo nga ntera kyabo bafa bwe batyo. Abo ne bafuna ssente amalala asiraana. Kino kyennonga bw'omulinnya ennyonyi. Katonda n'abawa visa za buli kika. Onoddanga wano naweegombesa n'abalolugirwa. Ogambe nti buli kintu kyonna nga kyewufe nga bakiwaanawaana n'ekyo kizibu kyawaka bwe batyo bwe bafa ganaze tekigenda kunzikira. Olabira wano abantu n'obamanyiiza amaaso waliwo abantu bano nga tebazze kundabako bulabi bagamba Katonda akola. Naye yogera wuuno okimanyi kyatuddewo naye yategeka kuyingira mu nnyonyi ennyonyi olowooza epakinga ku private kakabakiri kawano kesisi eyakoonona tekamala nakumala. Tulina abantu bano abaga nti Katonda eyandeeta mu kyaki ayitiddeko wano naza bwempitiddeko wano nga ngenda kukuliseeni owulira nga Yesu we yayitirako awaali omuzibe w'amaziro ga kipita ku Yesu naye naawe nkuleko owonyi. Mpitiddewo buyitizi nasuza ensaba. Nze nina amayumba agalimu buli kimu naye nsula ku samito bakutayo nze sijja kuganga nsaba. Sijja wano kubanga nzize munda be bulabi. Omwezi gumu n'ekitundu gwamaze nga ni mu Uganda okuba nakuba mu Amerika ne Dubai bakampita mawanga nga 3 Pakistan, Germany, Thailand nga magambo ndeke ngenda Katonda wanzikiriza ogenda kyokka nga ne visa nzirira. Oli mu kifo leero Katonda wakyusiza olugero lwe emikono gyebanikogera nti ayi Mukama olwaleero nkwebaza kubanga okyusa olugero lwange. Kati ekyo tekinabeerako kizibu kyange wabula nagaana obwenzi ate saagala kunyiiza Katonda. Yagala Katonda n'obulamu bwo mukiddamu nga nasazeewo ne kati njagala kufumbirwa. Ate abamu nkimanyi ofuluma kubanga toyagalira ddala nfumbiro. Olugezigezi olukuli.
nagamba kansanyuse Mukama nagaana okusanyusa omubiri mikono giwanike nkusamira ebintu byoyita nti lusozi obulamu Katonda agenda kulaga n'omwezi guno kakikunagwako ne wiiki etandika empya nga tennagwako kyobadde oyita olusozi terubangako lusozi Katonda gyali era osinga bano bafudde babireseewo wandiika mukono gakina yetaaga Yesu lwaki obayogera Mukama ng'okiwanise you shall not die in the ministry of being unable to fulfill your dreams. Omusajja eyakola iPhone n'akyaleeta ideas endala Steve Jobs yafa wakati mu kirooto. iPhone zikyagenda maaso naye originator waazo si mulamu takyali musa kati eriyo ekita abantu bwe iPhone zikyaliwo naye yazireeta mufu kansa yamugyawo mukono kiwanise ekikijjira wakati mu kirooto ekikijjira wakati ekyo ekikugubye endowooza nebagamba waayo oba ku lusende etuuse nolowooza tugagawaza pasita omugolaba yakasiga emmotoka omubbi takola ebyo n'omwezi tegunawe mbula emmotoka amafuta motoka nembaako ogwenyamba. There are people who come to this church nga kyekibaleese gobadde tomanyi babaga nti omukazi ayamba abantu tolowooza tuli wano okuŋŋanya sente kugagawazazi nze nabeera mu Amerika emyaka n'emyaka wali sente manyiyo ndi wano kuba Mukama yandeeta wano tewali sente zenkana zenaguliramu mu Amerika but I'm here because the Lord brought me. Kiri kyebalabye mu kwolesebwa when revival comes down tuyinza kuwumiza bitiibwa byo na levels na titles nga toliko wadde ettondo ly'amafuta abaana balabasita bokisi bazannya omuzannyo ne bagamba omwana n'afumulaga naye omupasa nsalidde nga taliko wadde amafuta era laba bagalaba ataliko mafuta olabika Lord anoint me. Nsanyusa kintu ekyo nabadde ku rediyo wiiki yonna buli lunaku mbeera ku rediyo emirundi ekiwera nanyima wano Kampala essimu tuteekako eyatayina omungi nnyo nembeera ku rediyo ni kweru naye abantu bakuba essimu nga babuuza ti pasita Manjeri ku kitiibwa kyo wandibadde olemera mu kibuga Kampala ng'abasumba abamu nebagala sagala kumanya byabalala kyemanyi nti Yesu gwempereza n'olunaku lwe yaliisa abantu 11 emiga kyebiri n'ebinyanja bitano tebaali wakati mu kibuga naye bw'obeerako amafuta bakusigala bakubeera ng'olwolaga bw'otabaako amafuta ekibuga kyekuukira ezzike gamba nti Lord anoint me singa Mukama kuweekisa n'ogendako nako mu lusejja tulaga wandyewunyiza abantu abayaayaana n'osanga bishop ba reverend ne ba Church of Uganda ng'afukamidde magandula Pastor Manjeri nsabirako because you have to value the anointing. Bamuzisa bubuzo ku radio kubanga abantu bakwesonga baga tuwulire ekyama kyo ne bagamba ekyama ekimu onyimiridde otya emyaka gyonna gyonna ng'omukazi ng'ate omulala okusinzira kunabaga nti Mukama buulire ekisinga amakulu kulama wange si motoka zevuga newambuya kati kyekutta omuliro nja kusigala nga mbulira enjiri motoka tezijja kumulama nze gwemulaba kankyogerera obukakkamu teri motoka mu Kampala gye ndaba neyitawo neewunya sigimugamba I've been driving since I was 18 years old nina emyaka 53 mbuze buli motoka mu nsimu nebagamba kyende si motoka si byenyambala si mayumba genina si sente mu banka si ki ekisinga amakulu obulamu bwange anointing ogenda okuddayo okundaba nga Mukama mpadde ebisinga n'ebyobbi tubawansiga bagati anointing Yesu n'agamba kuluna sijjanga wa bulijjo mumanyidde nti
omwana yairasi najja ntambula bwenti manyi Yesu ali musajja mugezi sajja mutonna gweraga nnyo abagagga abateeraga bawangaala abeeragaana gabajja kuba olutwe leka omuntu akunyome naye naye yatategeera nga takimanyi apartment kwaswagwa nanyinizo naye wateekamu maneja kati olwalabanga Yesu atambula nabo agenze kuzuukiza wala Lazaro atambula nabo agenze kuzuukiza mwana wa Yairo yali afudde atambula nabo agenze wali Zakayo omugagga omuwooza mu katale ngabola bannakaziro b'owino naga ati jangu kawansi oli musajja mugagga nayagala kundabako leero ngenda kuliira enguwa ekyegulu Zakayo musajja ati oli musajja mumpiipi ekyali kimulinyisiza ku muti kubanga yali mumpi nakka akawansi Yesu Lord, see, some of you don't even know how to welcome the Lord unless you've given him an invitation. Who are you to think Jesus can only come to your house in a home easy? I'm going to put a accident here. I'm going to put. You want Jesus to beg you before he comes to visit your house. Family, you should even be grateful to hear what Jehovah told me. One way to okimanyi nti buli lebo gyogendako wabeeramu omuzibu ogutali musanyufu ofuna emotoka netugamba accident eriwo omusajja musumba munanga yafudde mubi accident emusooka oba omwere buyika amaziga gwekama nomutunula bwotyoga nti mukama nagenze nenkyalira abaana 8 bamulekole yalesi abantu bali batandika okunkubira essimu batwale mu orphanage batwale mu kyobola banagamba bakola mu orphanage abakola mu orphanage abawonya abampulira bwekuba mwagala emigo gya Katonda mugezeeko okukyusakyusa kyemwasangawo orphanage etegeeza orphanage bwetuyambiramu abaana abalala obaze n'akasente nasasula teweesiba kwekyo orphanage etegeeza kuyamba baana abataliko taata na maama otherwise mujja kwereetera ebikolimu sina sente kyenzijjamu abazungu nabo bazisindika nenzireka zonna nezigenda ku orphanage si musibu Katonda akosa other ways namba sente orphanage esigala orphanage buli lwova ku mulamwa weyitira bikolimu kiringanga kujja wano netandika okubuulira enjiri nga ngezaako okulaga abantu nti nasoma nnyo naye nga bakuze bandaba bakimanyi nti n'oluzungu lwenjogera Yesu eyalusomesa I was nothing seerabira Mukama gye yanzija ebimala ntandika okubeera ebiwawaakiro mukyala ali ku mbambi onoonya omukola nemala ntandika okujja mu kyaki nga ndabamu walimu omusajja bangamba ayina emmotoka ayina sente kakati yekanemoole siina budde bwe muundere ku basajja seetaaga basajja neetaaga Yesu ekyo nakyo kalijogera emizimu gyekiwulire omusajja nanyamba ki Yesu kyatamba ngobakumulamangoga sijja kutuuyana nnyo naye nga bajja kulogota banyiba okunda babanda babiki naabo bannamira okunda basebaterani Yesu yanyinyomula mutosi ani yandindabyenzi ani yanditegedde oyagala kubeera mu bwano bwange olwaki otonayinga ndi kyendi lwa Yesu ojja kwagala obudde okubeerako ewange obeere bowadi kuba tetulaba nakiddiza nsi kusaba tekugwa ogamba banange wa pasita yes kusaba bagera ne bandeetera omuwala nga obakabaddemu eddalu ne katereera mukka terikamubuka kalinnya kikomera kyange ng'alagawo obeera wa pasita tunoonya Mukama kyogere n'amanya gati ayi Mukama ngenda kwagala n'obulamu bwange bwonna obenanga kalimu eddalu mankaga nti Katonda omulaba bw'aba akulimbaliba n'akuvugako n'akutwala ku ssomero ku oda ekyo
bobefiiriye alina omukazi mu muzigo n'abaana bana omukazi alinamutonamulwakuta ne bobefiiriye kakati bwanajjanako emyera gyatwalira abaana bagende mukazi we bonagwakomeka tereera osome kitani akujja kumulamu omuntu atakwasa nakuwasa nakutikka olutate nakugukako wanaongonyirira abakwetagako kopi netali kuvuga nti mweruli siina sente zabaye boona gyavuga fiiriye wadike mukono gentekola omwoyo ogutatukiriza kulowooza getuyamba olwero okugamba faya katubonanga nemwogo gyavuga fiiriye omukazi n'abaana bana abawisa wasulalu kakati wakulwagizewa mukama we afunyeko ezizi ezisigalamu zewago zinakulagirira ziriwa twekatuku yesu batutukole emikono buti ogenda nti yesu omwaka muno nkwetaaga okusinga mwanali nkwetaaza alowooza mwagala katonda abasitula oba oli muyimbi owaneki don't be an entertainer. Because if you're an entertainer, you begin to call, be a minister, be a minister. I don't know if you by you, but now I'm not back with the Canada, now America for me, Chichi. Come here, gospel music, if you are. Kasaru get up for YouTube. I don't watch my room, I'm not a solo sanga. I'm not going to pursue. Go to another two new city. But where is the control? Yes. Weza katonda emikono kyolimu gekigenda kwagala yesu n'omulamu wange bonna ebintu byobadde weesibaku. I mean, you need to have some wisdom in you. Bwetwabadde kwasatu mu December maliriza ekajja nsitane ku katedro yaffe eri ey'abantu emitwalo ebiri abazimbi bakola nejjo nabaddeyo jo nabadde mu kusaba mu kyemba nagenda okusaba. So bwetwaliro abayimbi bajja ne bayimba abantu baali bangi nnyo bayitirivu motoka zaali mpitirivu biki mukama n'atambula nekibera kyamaanyi newayitawo nakatono ate netugenda mu lukuŋŋaano lwa anniversary ebugiri kyenzaalibwa ate tetunaweza na wiiki ate kati leero tugenda crusade ngala. We are a busy ministry. Kati ng'ojja wano ng'osanga omuntu yanemererwa ku mulyango wali akuwa emboozi etekuyamba amafuta gali munda wano kati onaatambula kati ne David Nuwa n'ankontakti kuba yali aŋŋamba nti oba brother wagenda kuwasa ningamba David Nuwa ngasa akulabye kwasatu mu December takyemmanyi wabadde olina gy'oyimba oba wabwa mbadde olina kusooka ku supportinga church musabire kituufu mwami nane najja ennyimba habudde ne buziba nga tewakyali transport teweerabire katonda gye yakujja kyogere n'amanyo getu bwensupporting ekkanisa mwensabira n'emikisa gyange kibera mirabutufu ate bwomweyanjula bw'ogendayo okuyimba mukama ffebazibwe nnyo amanya gangenze price nsaba ndi mu pastor Manjeri ye musumba wange ne bakuba engalo ne bakwaniriza ate bagenda okulaba totereddeeyo buli lukya gy'ogenze. You forget nti abantu b'ensi eno ebakumanyiriza amaaso respect ek'embeera. Support your church, be contented in your church, muve ku biŋŋambo. Omuntu n'oba tali wano ekimwogeza gye yalaga yalemu ekyo bulijjo obadde okimanyi ojja obwetegereza omwogezi w'ebigambo aba yeeteeka ku church n'egaana tomuwuliriza kyogere n'amanyi gati ayi mukama amaaso ngenda gateeka ku ggwe laba nti katonda eyatandika omulimu omulungi okumaliza olwaliro essaala eri gye nawulidde mu ssaba tekimanyi bwe bano omukama baayagala okukolera. The prayer that I heard you pray nawulidde ekkanisa byonna ng'ewuluguma ng'ekiri wano era wanatudde mukolesebwa ne nga mukama ate ngenda ku praytheatre baliwo ogamba obugaiti kuba aleluya. The other experience was amazing. Nayo kimanyi kubungi bano abali wano osobola okuyingira mu kusaba otyo n'ova wano emisana y'olwaleero ng'ebikoliko bikutuse kyogere n'amanyi gati ebikoliko biteeka okutuka
katundu ekimikono getimukokera balokoka bagize navuga motoka lokoka katonda agenda kuwa motoka ozikowe nze mukama bwe yansomesa okusiga netaka okusiga n'amamotoka n'okuzimbira bannamwandu n'okuweerera abaana n'okulinyisa abantu ennyonyi n'okukolera abantu embaga oba omutima mubi oba omutima mulungi nga yanaamanya natuuka ekiseera nenga nti mukama mpulira nga passion ey'okuwaayo nsaba yeeyongere okukola mu nzi ekikulu kasamba nga ntuuse ku kyakyokuweereza oba ngenze mu kibuga nga nina emirimu gyange mirala gyenkola ng'omusumba obuvunanyizibwa kubanga omusumba obuvunanyizibwa tatundira bibbo bya kyaki abanga ebirala byankola mbasabidde katonda asumule amafuta agabawa inkamu ez'okusaine nga zisinga n'abantu kyebamanyi abamu katonda bawa kapito wa sente za bizinesi yimirira ogamba ekitoola ekyo tulakowaza natuuka nensaba mukama nena nti mukama right now bwembeera n'entambula ngentuusa ku kyaki nempereza abakolera nga tukwalibira ku kitungi balaba kimu kyokka pasita they don't know the pain behind it. Omuntu bakusindikira ekirwadde kikutambula omubiri gwonna oluusi owulira nga ina omusota mu lubuto katanga yagalukuwonya temukusinga emikono wanagaliwa mubiri gwonna olina ebikutambula mubiri omulala owulira ngaebisaanyi omala okugattuka okakolamo ita Yesu ng'owooganayo nti Yesu ita Yesu in the name of Jesus weerawo ita Yesu kwe ita Yesu omulemereko okoli bulungi I release you from every satanic attack. Amanya kema kombe tugakoba kuliriza edda mukyalo twayimanga oluyimba luno nga tuli baavu nnyo nga tuwunye enkwawa nga tuli bubi tetulina na sente za deodorant wadde eza toothbrush naye nga tugamba amaanyi ga katonda gawangudde nebaza omulokozi sitani baogenda Yesu ayinjire sitani baogenda Yesu ayinjire sitani baogenda Yesu ayinjire nebaza omulokozi amaanyi ga katonda gawangudde
In the mighty name of Jesus, Dr. Peyton, I can't wait to be in Uganda. Baba Nemugwanga balita Panama. I just came back from Panama. But every time people see the videos or the pictures from Uganda, they wonder the anointing of God that is moving on in that country. Kajagamba Bruno wanje, Dr. Peyton anatera okujja. Ayagala alete nabo abazungu yabali nabo mu Panama. Ngajja kukyala wano woli wano. Ekisibe kino tukimazemu emyaka 17 tuzimbye kanisa eringa ekisawe ky'omupiira. Nejjo nabaddeyo nga bazimbi bakola ate tetukivaako paka ngewedde.